Okay, kale nkwaniriza Seruganda webale kutulaba gyosinzira yonna abali ku mikutu egyenjawulo baganda baffe abali ku TikTok abali ku Facebook ku Instagram ku time Ssentebe Kakoza Frederick last time yatunyonnyolamuko Wiz Kakoza Frederick netutegeera Kakoza Frederick yaani munnabyabufuzi era nga nze mumanyi kyazannyo boogera ku nsonga ezikwatagana ne ku ggwanga lyaffe awatali kubeera nti obeerako ne side wa side nga nze ndi munnabyabufuzi nange nyina side eyange naye kati bwe mbeera wange mbeera neutral. Ssentebe nsababuuzeeku bannayuganda. Bannayuganda abatulaba mbalamusizza basebo ne bannyabo mwebala emirimu gye mukola ne bannayuganda abatulabira ebweru w'eggwanga abatulabira online abatulabira ku buli social media mwebale nnyo muli balungi nnyo mwebale ddala. Kale tugenda kwogera ku nsonga oba oliawo eziwerako naye waliwo esukkulumye mu nsonga ssemasonga ey'ababaka ba paalamenti okuva e Kampala awali paalamenti ekitebe setteesozo ne bagenda mu mambuka ga Uganda ne bakubayo olukuŋŋaana ne bateesezaayo. Nga ggwe munnabyabufuzi ate omukulembeze simanyi ngeri ki gy'oyinza kukyogerako naye nkireese okitangaazeemuko bannayuganda. Awo munnayuganda owa wansi ow'eggulu yafunamu nze ow'e Nakaseke naafunamu ddi ye ow'e Kampala naafunamu ddi oba azironga azi omubaka ateesezza ng'ekintu kigenda kuyamba eggwanga itsoke wonna we bateeseza bateesezeewo. Nabadde mpuliriza ku sipiiki principal president wa National Unity Platform n'ayogera ku kintu ekyo n'agamba nti biki bye bagenda okuteeseza eggulu bye batasobola kuteeseza Kampala okuyinza okuba nga kuba kudiibuuda esente za buli wa musolo kuba yali ku interview ya TVM naye simanyi ggwe ng'omukulembeze bw'okiraba ekintu ekyo ekyabaddewo. Kakati abatuwuliriza era abatulaba kyemanyi namwe ebyeggulu mubadde mubiwuliriza paalamenti egenda kutambula abadde muno ebadde eggulu egenda mu Eastern ne mu Central egenda kutuula e Masaka naye ekikulu si paalamenti gye yagenze kutuula ekikulu kyetaagisa paalamenti ogenda okutuulayo. Nze ekyo paalamenti okutambulako singa baatugambye nti bana ekifo kye tutuddemu ebbanga ddene twagala okuteesezaako mu environment endala naalibadde mbagula kubanga nange vidiyo eno sigikoledde wange waka waliwo ga nti kaŋŋendeko ekalangala nkyuse ku bulamu I would agree with them naye bw'oŋŋamba nti paalamenti evudde e Kampala egenze eggulu abantu b'eggulu bafunemu so what bafunemu ki? Nze naalirowoozezza nti omuntu yenna afuna tekirina baalabye ku babaka baalabye ku mmotoka kati what do we get? Omuntu w'eggulu oba omuntu w'e Masaka bw'olaba konvoyi y'ababaka baasi z'ababaka na biki ofuna ki? Ekyokubiri wooteri ze baasuzeemu bulijjo zikyaza abagenyi so si kipya okujjako okugamba nti ku luno baakyazizza bangi naye si kipya. Bw'oŋŋamba nti paalamenti evudde wano weeteeseza egende eggulu oba e Masaka tekiina express gye kyenkaalinga olinga ŋŋamba nti muyinayo ekifo nga kiteeketeeke nga buli kimu ekikozesebwa ku paalamenti gye kiri kubanga awo tewali baddewo expense wateekeddwa okubanga expense weeri ate ennene. Omukozi wa paalamenti kubanga baatuta abakozi mu paalamenti abatali babaka ebikumi bimeka 2 abakola mu paalamenti omuntu oyo abadde alinnya ng'ava Kamwokya n'ajja ku paalamenti kakati wamutaddemu ssente ezimujja okuva e Kampala omutwale eggulu omugye eggulu omuzze omusasule padyemu olina omutambuza olina omusasula allowance so wano ava ewuwe e Kamwokya n'ajja akola mu paalamenti n'alinnya takisi ye oba emmotoka ye n'avuga n'addayo e Kamwokya nga tomuwadde yadde ekikumi ekyenjawulo n'olwekyo eyo expense number 1. Expense number 2 gwe tosobola kuŋŋamba nti ne tenti mwe mwatudde nga muteesa nazo zibadde za bwereere kale bwe ziba nga bazibaweredde bwereere eyazibaleetedde entambula eyazireese loole eyazireese mwagisasudde eyo expense eri awo kubanga badde bawa ensonga nti
sente za sitting z'omu parliament ye Kampala ze zimwe era ziba abasasudde tewali mubaka gwe basasulira PDM ng'ali Kampala nti twamusasudde kubanga yasuze wane Makerere n'olwekyo agenda keera kuteesa baabasasudde sente z'okusula ewa mu safari zo zaawukana kwa allowance eya bulijjo eyo nebanga expense ekirala bw'ongamba nti palamenti bwegenda eggulu abantu b'eggulu bagenda ebizibu byabyo byonna bigenda kwogerwako bagenda kubiteesa ku lukangaga lw'ebyabadde biteesebwa oba order paper kwabaddeko bimeka nga biyamba b'eggulu ekyokubiri bameka ab'eggulu aba ateesezza kyekikulu palamenti si babaka ba palamenti ow'eggulu omubaka wa palamenti ow'eggulu bw'aba yateesezza eggulu bye yaliteesezza era bye yadda jjo teesa e Kampala nze nandirowoozezza nti palamenti ekyo tripu eno okubeeramu amakulu abantu abali wali eggulu kaakati ba common people abali eyo babataddewo palamenti yaabwe bateese nga abakulu babagasimbaganye bwe bati ababaka batunuulira abantu nga bateesa okitegedde nga bateesa boogera ebibaluma eno ekkalamu weekaaba bano abakulu bawandiika sipiika anootinga pulezidenti eno abifuna twalige nti meseji y'eggulu yonna northern region yonna ekoze etya evuddeyo but the same people abateeseza eno be bavudde eno ne bateeseza eri tekikola amakulu it doesn't make any meaning in terms of nti abantu bali bafunamu tebalina kye bafunamu omubaka waabwe yabadde ayogera era ye yayogedde ekyokubiri bo tebalina kye bayogedde bagenyi bazze buzi ne babeera ku mahoteri ne mu tenti ne bakola biki ne bamala ne bakomawo so it doesn't have any meaning akasente kano ke bataddeko akawunti zaabwe akasente ako sente si ya muwi wa musolo eyo yeera kiki ekibasasuza kati awo kubanga katubale nti gavumenti kale egenda nze kali esobola ngenda kusasulira omubaka okulyako omubaka ne kasente kensasula okusinza ku byensasula ku mafuta sabbuuni sukaali ngenda kusasulira omubaka okutambula sasulidde omubaka allowance sasulidde omukozi wa palamenti allowance okutambula kwebaka ekyo ani yakireeta ekiteeso of course balina commission yaabwe ya palamenti erina byesalawo ku lw'ababaka ba palamenti kati ebyo byonna ojja biraba commission nga yabireeta ekizibu kyetufuna nti ababaka ba palamenti ebintu ebimu babitugamba ku implementation stage naye nga baba bakimanyako okuva emabega olw'okuba bamanyi kirimu ssente tebakyogerako bwe batuuka wano we tunaakirabira nga balinnya bbaasi ti nze sigenda nze simanyi biki kikube wali we bakireetedde kubanga kirina mu bajeti kirina mu bajeti ssente ze bakozesezza ziri mu bajeti baaziyisa be bayisa lwaki tebajjamu ssente ezo nti ssente zino ezogenda eggulu n'okuteeseza mu palamenti ez'enjawulo tuziggyemu ffe tetukyetaaga awo wennyini nga baakakireeta kuba kati ababaka batugenda ne batubika akawero ne boogerera wano nga baasi zibulayo wiiki zigenda eggulu naye nga baamanya kuva mabega ennaku z'omwezi tujja genda eggulu tujja genda Masaka tujja genda eka ne baga nti abantu bano bagenda kuba batulaba naye katuteekewo ekibooziboozi nabo tube nga tusobola obbakwata obuwongo naye nga kyajja mu bajeti tekigudde bugwi nti bannange kivuddewa mu bbanga n'olwekyo abaka palamenti nabo bateekeddwa okwekuba mitima nti ebintu bino babikola mulimu abantu abamu ab'emitwe egiraba ebintu ne gibitegeera si buli muntu nti tabitegeera tosobola kuŋŋamba nti oganye ogenda eggulu oba ogenze eggulu naye wakitegedde butegeezi nga essaawa etuuse yakugenda eggulu mwakimanya sente ziri mu bajeti zaayisibwa mwe bamu abayisa ki bajeti singa mwali mukikuba nga temwagala genda ggulu mwali badde mukikubidde wali mu palamenti bwe bakijjako sente of course activity bwe bateyina bajeti eba tejja kubaawo so abantu b'eggulu oba Masaka oba ewaffe Nakaseke banaaba bazze tetulina kye tufunamu nze naaligambirwa tufunamu ku olwo lwe bajja ababaka baba balabi fe abantu abeeyo baloko people abali wansi abalinze za palisi modo netwogere ennaku ezi 3 nga tuteesa nga bimuteesa ababaka nga tutunuulidde awo kyali bali kigasiza omuntu oli owa wansi gye mutute palamenti naye bwoga nti sijja kuliira mu ddiiro emmere mugindeetere mu ggalagi nsigala ndidde
oba kitegedde so nakino bwe kiritsewo nze sikiraba mu makulu era ndowooza nti kituufu okwo kwonoona ssente ya mulwa musolo kubanga abantu bali babawa ssente okupangisa eno amawofiisi babawa ssente z'amafuta kati it's a double cost kitegedde babawa ssente nnyingi ez'okujja allowances ez'amafuta na biki na biki juzi wano bakamala obbawa ssente za fuel refund kyali mu buwumbi na buwumbi bwa ssente okitegedde abamu baweebwa ne miliyoni 2 okugula emmotoka baagula za miliyoni 15 12 tetuwulirangako na accountability eyo ti gwe emmotoka yeeyo gye wagula eweza miliyoni 2 wali ekiwuliddeko ye wali munnayuganda yali akibuuziza ne mubaka waffe wafuna ssente za miliyoni 2 ez'okugula emmotoka lwaki oyina korona akamotoka kovuganga era omubaka wa paalamenti waba yaweebwa miliyoni 2 gula mmotoka ejja mu kifuba ky'omubaka wa paalamenti tebazitambuliramu kiki ekisasuza ssente ezo ababaka basoba mu bisatu era ye komishoni yaabwe ya paalamenti ekyoba olaba ebintu nze bwe mba njogera nga ndi objective seekubiira ebintu byakuyisa ssente mu paalamenti tebiriiko opposition tebiriiko wenaalemu kubanga bonna ne bwaba opposition nabo bazikiriza nezigenda ku akawunti nti kati za miliyoni 2 zagula mmotoka nabo baazifuna tewali yazizaayo ne omuntu omulungi walisoose nogaana naye bannange tuzze wano ebibiri bino bye mutuwa ebyemmotoka ffe tuzze tulina emmotoka because tewali batono nnyo ababaka bagenda paalamenti nga tebalina mmotoka ne bw'aba yagenda nga talina mmotoka agenda kufuna miliyoni za 3 omwezi kitegeeza omwezi ogusooka aba amaze okufuna emmotoka ne bw'aba tannayingira paalamenti n'ogenda bugenzi wali ku higher purchase mu bondi nogaa nze mubaka wa paalamenti wa Nakaseke South naye neetaaga eyo emmotoka ngenda gisasulira myezi 3 bagikuweerawo butereevu bagikuweerawo kubanga bakimanyi ssente zigenda kukola ki zigenda kubaawo n'olwekyo nze nali ndaba nga tekyetaagisa kuba babaka wa paalamenti ssente naye bwe bamala okutwala ssente ne bateekawo ekibozibozi fe abalonzi abeeno wansi ne tugamba nti omubaka waffe ayogedde ssente yazigaanye abamu ababaka bagenda ne bagamba nti ssente bazigaanye nga ssente bazitutte naye olwokuba tewaliwo omubaka gwe nkakasa baamulumiriza yagamba ssente yazizaayo ezatogikwatako na buli kakati zaabula we zaalaga yaziteekawa yazirya azitwala naye no wajja eno mu balonzi baaga nti ssente nazikola ki nazizaayo abalonzi ffe tutalwala abantu anti temubuuza kyeki kye nakugamba luutu eri nti abalonzi mutusaasira nnyo bambi gundi kanayagyeko gundi yagwa emirundi 3 kakati katumuwe mumalina okusaasira ababaka ba paalamenti bambi abadde mulwadde naye ng'abadde mu Amerika gye bamujjanjabira ku ssente y'omusolo nga gwe ne mu Nakaseke mu hospital temulimu yadde ekkerera lya Panado naye naawe n'omulonda ogamba bambi mukazi wattu oba musajja wattu abadde mulwadde oba okitegeera naye abadde mulwadde nga alinnya nnyonyi ogenda okumujjanjaba gwe ekyo nga gwe kikuyambirawa n'osaasira omubaka ssente ne bazirya ne badda ne beeyombesa naye nga ssente bazikoze bazitutte so nze ndowooza paalamenti okusituka negendako mu bitundu ebyenjawulo babadde bagenze ku outing kukyusa ku mpewo si kuteeseza ggwanga of course bagenze ne bateesa naye nga bakyusiza ku environment oguzimbe gutuzimbagalidde nnyo katuteesezeeko mu tenti tugende tulako ne ku bantu beeyo nze nayagala nnyo ogende Kalamoja ndabe ku bantu abatayambala era bwe nagende Kalamoja bimu binasinga okutunulira nendabye ddala abantu nga tebambala kati omubaka abeera wano yava iri Lushere Mbalala iri wansi Lukunjiri bwawe ogende eggulu aba agenze out naye aba tagenze kuteesa kyanjawulo kwekyo kyalina okuteesa mu paalamenti so tekirina makulu tekyabalina makulu kale chairman nsaba osibule bannayuganda abatuuliza abadde batulaba mwebali kutulaba ebyo birowoozo byange ng'omuntu that is my personal opinion era ndowooza nti nkakasa nga ddala nina ensonga ez'obusimbalaala ezikakasa nti paalamenti okuva wano ogenda mu kitundu ekirala kyabadde tekyetaagisa tekirina kikyagasseeko yadde mwebali kutuwuliriza mwebali kutulaba era mwebali n'okutugoberera abagoberera emikutu gyaffe akume atakumira mpeera nze Kalyesuubula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala
Wulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa bafamire yo weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitiraho kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 8 7 8 8 ne noti 7 4 6 9 7 Pizza Origin tulya kyaddala. Munnayuganda kankwanjulire bannaffe aba Sununit Beddings abagenda okuleeta akamwenyumwenyu ku matama. Sununit Beddings balina eby'omu kisenge ebikirabisa obulungi wamma n'omugenyi n'atakyaluka. Balina amasuuka, bed covers, pillows, towels, mosquito nets, carpets n'ebirala bingi eby'omu kisenge. Teweerabira tukola ne delivery package yo ekutuukako wooli ate mu budde. Sununit Beddings tuli opposite ku B Energy petrol station ku Hilton Plaza Kagoma Bombo Road. Okumanya ebisingawo tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 2 6 7 9 Sununit Beddings fessanyu mu makaago. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.